nemwanukula essimu zange nemusalawo nemujja ku makya kuno. Nze Farida Nabatanzi abasinga gwe bayita Mama Kunga oba Nnabakunzi wa NUP atwala ebbendobendo lya Buganda. Nze nno sitera kuvaayo ku nsonga zimu. Mukimanyi bulungi nti nze ndi muntu wa field, ebiseera ebisinga mbeera mu field, nze ndi muntu wa ku field. Naye olaba nvaayo kiba kikoze eki kisusse. Kakati lwaki mbayise olwaleero nga njagala okwanukula n'okugezaako okutereeza ebyo ebyagudde e Masaka oba mu Buddu. Okuva ku ssaawa 3 ez'ekiro lunaku lw'eggulo, nze seebase kumpi seebase, nafunye essimu ezisukka mu 100 nga ziva mu Buddu, mu ba foot soldiers, mu bakulembeze ba Kunga, mu bakulembeze baffe ab'enjawulo, nga beemulugunya ku bigambo ebyayogeddwa Oweekitiibwa Honorable Mpuuga. Kaakati lwaki mbayise? Oluvannyuma lw'okufuna essimu ennyingi ennyo nga ziva mu Buddu, abaana nga bagamba nti Honorable Mpuuga yayimiridde eggulo mu lukiiko lwe yayise n'agamba nti ebintu by'okunga eby'okumobilizinga byonna bisazizaamu mu Buddu tabyagala mu Masaka, tubitwale tubisitule, tubitwale Ddokolo, tubitwale ewalala. Ekyo nno si kituufu, kimalamu abantu baffe amaanyi. Era nze kineewuunyisa omukulembeze ali ku level ya Honorable Mpuuga okuvaayo n'agamba nti ebintu by'okumobilizinga abantu bibi. Njagala mumbuulire kibiina ki ekikola ebyobufuzi nga takimobilizinga? Amaanyi g'ekibiina kyonna gali mu mobilization, gali mu kukunga bantu. Mpozi kangezeeko okubawa genesis y'ekintu kino, naye kubanga abantu baffe abamu beefudde abatabitegeera. Kunga kitegeeza to mobilize, okukumaakuma abantu, okubazzaamu amaanyi, okuzuukusa ekibiina, okwongera okunyweza ekibiina. Bwe twava mu kalulu ka 2021 abantu baffe baagwamu amaanyi, era nga basigala batubuuza ki ekiddako, mukyala Nabatanzi mu abali mu mobilization ki ekiddako, okitegeera. Naffe ne tuwayo proposal mu bakama baffe ne tubanyulira ensonga ezo, ne bagamba kati kye tuba tukola mugguleewo obukiiko oba mobilization buli ku district, constituency, ku Gombolola, parish paka ku kyalo. Omulimu gwe tuzze tukola obulungi ennyo. Buganda erina districts 27, erina constituencies 78. Obukiiko bwonna tuzze tukola tubukola. Naye kimalamu amaanyi okulanga omukulembeze gwe tuwa ekitiibwa, gwe tuyita senior omulamba, abakenkufu mu by'obufuzi, okuvaayo naganda ebintu bya mobilization ebintu bya kunga bifu. Kiba kituwa kifaananyi ki? Abaana kati bali mu kutya, bali mu kweraliikirira, kuba kati omukulembeze bw'avaayo ali ku level ya vice president nagamba nti bisazizaamu. Abaana baffe bajja kutambula nga babayita bafere. So olwaleero nzize okusangulawo ebyo ebyayogeddwa nti obukulembeze bwa kunga simanyi biki tebabitegeera. Lwaki tebabitegeera? Abantu abo twabayita ne tubannyonnyola byonna bye tugenda okukola. Kaakati mu kwogera kwe nawulidde ng'agamba tumuwandikira officially. Nga tumuwandikira, lwaki tuba tumuwandikira? Kubanga bwe twali tuleeta programu zino eza kunga ez'okutegeka obukiiko buno, abakulembeze bonna aba NUP, ababaka ba palamenti twabayita, Secretary General n'abakulembeze abalala, bachairman Nyanzi, National Mobilizer, ne baba briefing ku kye tugenda okukola. Era bamala babriefinga ndowooza wayitawo wiiki emu ne tutandika okutambula mu bifo eby'enjawulo. Olunaku lwe nali ngenda okutongoza obukiiko bwa kunga e Masaka, Greater Masaka erina districts 10. Olunaku lwe nali ngenda okutongoza obukiiko bwa Greater Masaka, nakubira Honorable Mpuuga omulundi ogwasooka ne tukola date, n'agamba eyo taliimu. N'ayita mu muyambi we PA we ne bampa date endala ey'okubiri n'enjikiriza. Kikwewuunyisa bane ekibeewuunyisa nti olunaku lwe nagenda lwe twakkaanyaako naye teyalabika. Okitegeera? Naye nga atoledde gye nasooka okuseetinga yagigaana, n'agamba ali bize taliiwo biki. Nenga kusinziira ku office gy'alimu munyini kaatuwa eki olunaku. Era ne bampa olunaku. Njagala okubabuulira ku olwo teyajja. Naye ffe twagenda mu maaso n'okutongoza. Kikyengezaako okugamba nti bino ebintu ffe bye tukola si bya muntu sekinno omuntu twagala kusanyusa babaka ba palamenti bakusanyusa ono n'ono. Ffe tukola mirimu gya NUP. Tukola mirimu gisitula kibiina. Tukola mirimu gikumaakuma bantu baffe.
era kino njagala okulabula omuntu yenna akangakanga abantu ebyo tebijja kukola. Mobilization teams zonna zirina okukola mpaka nga tutuuse mu kiseera ekituufu ekyafuna structures. Kuba tulina enteekateeka efuna structures. Mukimanyi bulungi structure eba yakalulu, okitegedde. So kati saawa zino nga tetunnabafuna formal structures ez'ekibiina, obukulembeze obwakunga bwe bukulembeze obuli authentic bwe tumanyi. Era nkunga mu ababaka ba palamenti abalimu kuba kali mwe muli mu kulwanira bifo eyo. Mugezaako kukuuma bifo byammwe mubeeraawo omuntu alwanira ekifo kitayagala bantu kujja kukola mirimu gya kibiina, okitegeera. Mmwe ababaka mbasaba mwegatte ku nteekateeka z'ekibiina. Nze siraba bubi buli mu mobilization. Siraba bubi. Kakati n'ekirala kye nawulidde mu meeting eyo yabadde Masaka. Abakulembeze baffe ababadde batambuza emirimu gy'ekibiina babadde babatiisatiisa. Bwe gundi tukugobe buno tumuggyemu obwesige. Mbalayirira tewali alina buyinza bugoba muntu ku lukiiko. Teri alina buyinza kubanga abantu bano twabakubako kalulu. Kunga abantu abali ku bukiiko bwa kunga, it was through identification of the right people who can mobilize. Appointment, scrutinization, kwe kane bayita mu mitendere gy'enjawulo. These people were just appointed okusinziira ku busobozi bwabwe. So njagala okubagumya mwenna abakulembeze baffe abakunga abali mu kuleeta Masaka teba muntu yenna abatiisatiisa. Mbadde mu Buganda emyaka 2 n'ekitundu nga nkola programu zino ez'okunga ez'okutegeka obukiiko nga Honorable Mpuuga Yelopu ate ye Vice President wa Buganda. Diro yali azze oba Diro yali yankubidde ku ssimu naga nti nabatanzi yakakati mutambula mutya kino kiri kitya tumwekubako bwekubi, okitegeera. Omwekubako bwekubi. Naye kati alaba tutereezezza ebintu eggwanga tugezaako okulikwata Buganda twongera okunyweza Buganda ate nga gwojja ogamba nti abantu abagobye abagoba ati. Nze nno Honorable Mpuuga musaba tukwatagane tutambulire wamu. Ye Vice President wa Buganda, nze n'abakunzi wa Buganda. Nze nkunga balina okukolamu omulimu. Nze nina okukunga bagenda okwogereramu nga tuyita mu bukiiko bwaffe obwo. Naye sisigamba nti nno kakati abantu bonna abayimiriza nga abayimiriza atya. So mwenna abali ku bukiiko bwa kunga mbasaba musigale ku mirimu gyammwe egy'okunga. Musigale nga mukungira ekibiina. N'ekirala kye nawulidde ebyokwogerera enkofiira. Kakati omukulembeze ali ku leve eyo ebyambalo by'ekibiina birina buzibu ki? Mbadde tulwana kulaba nga ekibiina kirabika, ekibiina kiri visible buli wamu. Omuntu bw'ateekako enkofiira ya NUP oba n'ayambala ovolo ya NUP abantu bategeera ne bw'aba omu n'atuuka mulombe abantu bamanya owaki oba NUP oyo yakoze eki atuuse. Bannange mbasaba musigale nga mwambala ebintu byammwe, mwambale enkofiira zammwe, mwambale ovolo zammwe, mwambale t-shirt za kunga. Ekibiina kirina enteekateeka eyanjula programu zonna ez'enjawulo. Mpuuga afuuse Mpuuga. Bannamasaka bamwekokkola, Bannayuganda bamwekokkola, abakulembeze bakulembera nabo mu NUP bamwekokkola. Beebuuza nti omukulu ono yeeyita ki? Mpuuga takyayagala na kusisinkana muntu ng'oyambadde akakoofiira ka NUP. Era bw'obanga olina appointment gy'okoze naye obeere munnakibiina kya NUP kasi tojja ng'otaddeko enkoofiira takkiriza kusisinkana. Kasi tojja ng'oyogera kigambo NUP akulaba nga mulabe we. Kitegeeza nti ye yaguliddewo ddala olutalo ku National Unity Platform naye nga weebuuze nti baamukola ki? Olutalo lwabataddeko lwaki? Kigendererwa ki kyagoba? Bannayuganda batandise okumwekengera. Ababadde bamuwa ekitiibwa batandise omukubamu ebituli nga beebuuza nti ono ddala agoba ki? Akyali waffe? Lwaki atwekwekamu ng'ate si waffe? Lwaki takwata kaadi n'agiwayo mulambalamba n'ategeeza eggwanga nti NUP nginaabye ngivuddemu? Beewuunya nti akyatambulira mu ngatto z'NUP, akyeyitawo NUP, emikolo gy'NUP bamuyita naye ate yeebuzaabuza tatuula. Kasita bamulagaanya nti twali twagala okwogerako naawe nga Vice President, abakuba kimmooni tayagala kubasisinkana kubanga alabira ddala nti bamuswaza. Bakama aba bamutuma era bamuwa akasente banaamulaba batya nti asisinkanye omuntu w'NUP balina ensonga ze boogerako. Abo nno be bantu baffe be tutambuliramu nti olwalira akulaga kungulu kirala naye ate nga ne munda ayina kirala. N'atongoza kunga n'atugamba mukkirire mugende muzuukuse eggwanga.
okanga abantu abazuukusa ekibiina kikyoba otegeeza tusigala n'ebibuuzo bingi nnyo era n'abantu bajja kuba basigala babuuza ge masimu ago genafunye nti naye bana ekiki nekigenda mu maaso so n'olwekyo nyongera okubagumya abantu baffe bali mu Greater Masaka nti musigale nga mukungira ekibiina kubanga byonna bye mukola biri mu mateeka era ne president yabiisa n'atongoza kunga natugamba mukkirire mugende muzuukuse eggwanga so bye mukola biri mu mateeka ayagala okubimenyawo ajje wano mu kibiina awandikire executive ebbaluwa nti nze mu Greater Masaka oba mu region eyange saagala mu mobilization atubulira atya ye bwagenda okuzuukusa eggwanga lino